Ochalaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako The City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hillwater Purity Nothing Less. Nze neetiisa obubaka okubujjira ddala ebunjakko. Twafunye speeches ez'enjawulo okuva eri abagole wamu n'ab'enganda n'ebyemikwano. Amannya Nabona n'abakoza Jumba Lubo aligaweesa bonna ngeetisse. Okwanjulira Senga Kulanama kakulu mu kolejogero. Bannange ab'ebitiibwa bazadde baffe okuva e Kannabulemu, bazadde baffe okuva e Kigo, ab'emikwano, ab'enganda, bakulu baffe ne bato baffe. Nyambukira ddala okuva ewa mukama wange President wa Uganda kasooka enfukamire waawo. Kitange President yankubira essimu olunaku lwali lwakumeka lwakutaano yankubira lwakuna n'aŋŋamba Kulanama nina okulya naawe ekyemisana nkusiibule obufumbo obubunywere nkwagala ssaawa 5 ez'emisana. Twakedde ne tugenda mu State House, President ne tulya naye ekyemisana era n'atusiibirira ettu ate nga weewaawo abadde yatuwadde okuteekateeka omukolo okuva ogw'ekitiibwa bwe guti. President yatuwa bandi y'amagye nga we mugirabyawo, yatuwerekedde okuva ku lusozi wa Lusinsi gye tugattiddwa eri ekyaki yaffe mmwe gye mutamanyi nti gyeri bulijjo mumbuuza Kulanama nammwe bagenda bagatira mu muzikiti oba mu kereziya. Njagala okwebaza mama wange mukyala taata muwonge, taata wange anzaala mu Lubaale ate era nga yazaala n'omwami wange mu Lubaale. Naye mwebale kunsabira kufuna mwami era njagala okwebaza omwami wange mu butongole. Mwami wange webale kunsiima. Newayo gy'oli mami mukwano nsuno ndiwo kati ngumye sina kutya era nga nkweyanjulira saasira sonyiwa mu binye byasoba. Newayo gy'oli ndasigenda kwenyoma omwoyo n'omubiri gwange leero mbikukwasa nga nzikiriza nti nno ye ggwe muyinza mbalamu ebbanga lyemmaze nga ndi ku birala nanti obwongo bwalemala n'amagezi nga sirina mbadde ng'ekitagasa kaakano newayo gy'oli kuba ntegedde. Bannaye abatabadde mu church, abatabadde mu sinze walusi temulina kye mulabye, temulina kye mulabye. Ekintu kibadde eruweero mujja kiraba ku televisioni mugaye nti bannaye ku reception twasigalirayo ki mame kulikayo ku bona webale kwambala mpeta ey'obufumbo obutukuvu. Oba oli mukyala nabeerako naawe nakuzaala mu pulizi kakkana kikubyawo okitegedde. Ebyokuwasa abasabo ne banyabo mbigadde embaga za Ssaabakabona zaggwayo. Ekisajja ekikwatako nje kitema. Kakati basabo ne banyabo abantu bangi n'omukazi amenyeka omutima ate naffe omutima oyina gumu tolina ebiri n'amaaso oyina abiri n'omukazi muntu era naawe kakkana omukazi omuwa ekitiibwa omukazi omuwa omukwano muzimbe Uganda. Nze nabigezaako naye omuntu alina abakazi asukka mumu tatereera. Naye balekubera nga oli mu Club Delta TV tuli wano ne Senga Kulanama Jumba Lubo aligaweesa. Okakoze mwana gwe. Weewaawo. Naye ate leero nze nankuba mpya. Nze nankuba mpya. Nga tetunagenda wala. Soko nebalizeko omukulembeze w'eggwanga nga bannange webale nnyo President waffe omulungi President Yoweri Kaguta Museveni webale nnyo okukolera omwami n'omukyala baaligaweesa embaga. Weewaawo tweyanziza nnyo
tweyanzeege kyemmanyi waali atulaba ne kabinenti ye yonna mwebale nnyo tetulina bwe twebaza neebaza omwami wange omulungi luba wajjumba aligaweesa okusalawo okunnonda omwana Betty Mpologoma yayimba naga nti bw'aba teyatonderwa wo muleka agende linde namba yejja kati neyo yazze Sharita tanava taneguma teyevuma ggwanga naye mukama alina omwami gwe yali yantegekera agogo mazima olwayo nange mpulira nti ndi ku mbaga nga ndi happy batugattidde mu buwangwa n'ennono baatubuuzanga nti nammwe muyina kyaki olwaleero babitegedde nti tuyina kyaki omanyi abantu b'omu Uganda bafiisa nnyo obuwangwa bwabwe ne balowooza nti tuyina nsinza naye nga beerabidde nti ensinza yaffe eyasookawo mu ggwanga kati leero bakakasizza aye n'empera tuziteekako lwakuba ffe tuliyita bona ekigambo bakabona kyajjula amakyaki naye nga kituufu bakabona bajjajjaffe be bakireeta omwami wuuno mwambadde mata already kimwasizeewo kwambala bwe muti anti we are white already like enyange engeri gye tuli bagole twasazeewo twambale bwe tuti ate ebyambalo bino tetwabijja wano kyovula nga twefaanana twagende era tuli balongo kakati ono nze waswa ono ye Nakato ono this is my darling mukwano gwange my wife nalongo wange owomukwano nze nkusinga mami ekyo kimanyi nina n'ensonga lwaki nze nkusinga nze nakwana bandi ekubye y'amagi kyali kyo wakijjawa lindako ekyemisana ekyasembyeyo n'ekyeggulo ekyasembyeyo tuleke ku mbaga twakiridde n'omukulembeze buli banene eggwanga tulina mu ngalo ekigaali kino we twakijja waliwo omuzungu aligayaze eyo alina faamu eriko embalaasi twamunoonya nga tumunoonya bamutulagirira kuva Nairobi ne bamutulagirira ne tumunoonya n'atuyisa bulungi naye lwakuba mutyanga mutambulira obadde aka champagne kola batunywa omukyalo oyo akatuwa nati twakola training abantu sanita bakirireko mangami kidaala tubalageko kye tulina balageko bane katubaleke kuba bonna bano balindiridde waawo banaye mwebale nnyo mwebalire ddala wewere laba mami wulira buuti abasajja bagenda ne bakola abakazi ne bakola mu bye bakolamu naye ngenda kwagala kulanama ne bombera kulanda nense ekyewuunye ngenda kwagala n'abakooza ngenda kulaga kyendinawo nanti enkima yekima byonna nange kankwagale balowooze nti abaagamba ngambo nali siina laavu bakitegeere ku luno nti nali nina gwekiyumba mimi Tata wabalongo maisalongo to next year aliwo n'engeri gye mukubamu omuwala gwammwe kuba mutya omuwala gwange bwe nali ngumukubira gwagamba bwe guti ninamu ekifukale mu mutima ekikyabula oba ndiyitakowe kyemmanyiko buliddala tubikwate mpolampola bintu byaffe ffe tubyagala asitebwange n'okikola okusiima kuva mu mutima omukwano tebagupimira tebagusalira gusembera mpolampola ogunaamata gukubagana bwama ne gufuuka mu kibu kya mwoyo olusozi olw'ettendo walusinga ensomwe wanga obuyinza n'amanyi n'obulamu nga mwe buli obulamu n'obwanga obwoleke byafaayo by'ensi n'ekitiibwa kya jjajjaffe Walusi bannange
Bannange tweyanziza nnyo. Muyimbye bulungi nnyo. Mwewaawo. Esebo. Sebo tusaba tweyanjulireko ng'okiikirira abakulu bano bonna. Basebo ne bannyabo amannya Minisita Kabona Kasolo Wamala Mbago Katibba nga nze minisita ow'ebyensinza mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo ate nga nze ssentebe wa Litajje. Weewaawo. Mwebale nnyo kolagana. Weewaawo tukoleganye bulungi nnyo pozi ntambulira n'ab'ebitiibwa bangi nnyo. Oye minisita atuula Masaka abunyisa ekigambo kya Tonda mu ggwanga Uganda n'ebweru waalyo. Abasigadde bakabona ba district mu bitundu ebyenjawulo ono weerakayi ono weeryantonde bonna ne district weewaawo. Twetaaga kintu eki buli mbuzi ku nkondo yaayo buli muntu addewe yabulira. Bajjajja baffe okutulaga amadiini yali ensobi ate tebakyeyagalira baasibwa emiggo ne bakubwa emiguwa ne basibwa emiguwa. Ffe bwe tuzaaliddwa mu ekyo ne tulowooza nti olwaleero ti eddiini ye yasooka nedda. Fwe mu buwangwa n'ennono bwe bubereberye kubanga weewunye nti omwana w'omuddugavu enseena agimazeemu emyaka emitwalo miliyoni 7 kyokka omuzungu enseena agimazeemu emyaka emitwalo miliyoni 2.5 ate obwonenefu bw'ensinga amadiini gazze giri emyaka 2019 si gwe guno. Kati tudde ku buwangwa n'ennono oyo Tonda omwo yatutonda ebyo bye yatutuma era tukomyewo mu kisanja kino tetutandikawo diini tuze okusa ebyaliwo. Neyanziza nnyo neyanzeege. Kale sebo bw'okwata omuggo guno beera otegeeza ki sebo? Kitegeeza buyinza. Olwaleero mbasibiriza ntanja nti babeere bagumu. Omutonzi ali nabo mu buli mbeera ebisomoza bingi byonna bajja kubivuunuka kubanga yabateekawo ng'abaagala n'abategekera olunaku olungi bwe lutyo okuggyako nze mbaagaliza bufumbo bulungi bwokka era essaala ziri gyendi ne bakabona bange boolwaleero tubaagaza mirembe myereere omukwano omulungi okweyagala ezadde obufumbo n'okuwangaalagana obwesigera buli muntu okuwa munekiti obwebuwanguzi kyembasibira buli omu bwe munekiti. Kaseera kano mukwano tuba tukutuusaako ekyasinze otusanyusa. Waaw katulabe abantu bano obwedde engeri gye bayimbamu ennyimba zaabwe ne dansi gwe baakoonye. Kano tuli wano eno ku Malakai Eco Lodge wentera okukolera Malakai Eco Lodge osobola okukolerawo reception y'embaga, graduation party, baby shower, rooms nnungi nnyo wamu nawe ayagala okuwumulako ku weekend outings zibeerawo nnyo wano eno ku Malakai Eco Lodge ekitende toyitawo. Negamba nti enviiri ne makeup kolebwako Sharita's Bridal World, tulina saloon section, tulina bridal section, tulina gomesi section, tulina buli kimu ekikwatagana n'emikolo. Tusomesa abagala okuyiga enviiri nga tutandikira ku mitwalo 10 mukwano. Wali eri ku Ruma Road wakoma ekizimbe bakiyita Sal Complex wamu n'okulaga emikolo gw'oku TV buli kimu ekyetaagisa ne honeymoon ne cake ne decoration esimu kweri tukubire mukwano. Negamba mukwano ate nga tonzija akato sales center. Negamba ate era mbeera wano ku Delta TV abati followinga ku YouTube Sharita's Show mwebale nnyo mwebalire ddala. Facebook page yange eri Sharita Amazzi Manvu ne Sharita's Bridal World. Negamba nti amazzi golina okubeera ng'okozesa ku mukolo gwo bagayita Hill Water. Hill Water amazzi malungi nnyo osobola okukola personalized Hill Water, branded Hill Water ate n'okubeera ng'ogeekuumisa ng'onywa kuba gali so pure. Hill Water is purity and nothing less. Kansubire Sunday yetambudde bulungi mampita Sharita amazzi mawanvu omusuubuzi w'Echina era nga twaleese ebintu ebiri brand new naddala gomesi ebiteeteeyi emishanana buli kimu kiri brand new wali fresh Sharita, fresh Sharita's Bridal World. Dduka mangu mukwano ofune ku bintu ebipya omukolo gwo nga tegunnatuuka. Kale katunywemu kale Mukama Katonda bankuumire baagala nnyo abatuwa emikolo. Eno ye Delta TV tukole bye bye. Obadde olaba okwanjula n'embaga nga kukutuusibwako City Bridals ku Kamukamu Plaza ne Hill Water, purity, nothing less. Omukwano leero njagala otegere nti